Abala twaliki kulembere kale tugamba bismillah Don't run like a chicken. Haji, mzee sapati aliyo ni mawega. Mzee sapati. Company. Ikile no buru. At least one youth, female, onoliwa na maganda yangu. Sema yangu. Mgambe dakika. Ndiye kikosi tu. Nyagange Engineer Haji Moses Semogerere, Semo Construction Company Managing Director. Tulina essanyu lingi olunaku lwa leero okubeera nga twetabye mu kudduka kwa birthday ya General Muhoozi Kanyerugaba CDF. Olw'omulanga gwatukubyemu okubeera nga aliwo okubeera nga agenda kuyamba abo abateesobola naffe ffennyini okubeera nga
atupromotinga ng'abantu. Tumwagaliza Semo Construction Company wamu n'abantu b'e Lubaga bonna, tumwagaliza birungi byerere mu lunaku lwe luno ng'ayingidde omwaka gwe ogw'obuto. Tumwagaliza success mu byonna byonna byalimu n'ebyo byonna byateeka okukola. General Muhoozi Kanyerugaba ebirungi byakoze mu ggwanga lino tubirabako nti ye muntu avuddeyo direct okulwanyisa corruption. Atandikidde majje mwennyini, amajje gonnyini gennyini abeera nga agakola ki ng'agalwanyisa okubeera nga agajja mu corruption. Bwadda mu bantu akumaakuma abantu. General Muhoozi security ye gyakola esobola okutambuza Uganda mu mirembe. Tumwagaliza mirembe wamu gwe tutayinza kwerabira ye General President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, entambuza gy'atambuzaamu eggwanga, era tumusabira obuwanguzi mu byonna wamu ne maama Janet Mukama amuwonye obulwadde obumuluma. Gino gye twetabyemu gituyamba okubeera nga gituwa amaanyi mu mibiri gyaffe. Tuba tukola physicals ne tubeera nga emibiri gyaffe nga miramu. By names Engineer Haji Moses Semogerere, Managing Director of Semo Construction Company. We are grateful for this day, participating in the running birthday of General Muhoozi Kanyerugaba CDF. We wish him happy birthday, and we wish him successful in whatever he's doing. We are grateful for our General Muhoozi of what he's doing in this Uganda, and not only Uganda but entire Africa, keeping security safe, fighting corruption, where he has started in the UPDF. We know he's going to continue with everywhere so that the corruption can end. We thank him so much, and we are supporting him. We are his supporters because of what he's doing. Corruption, security, safety, integrity, all we are behind him. Patrick Osapat. I am a resident of this village, Rubaga village, former chairman LC2 of Rubaga village. I want to thank MK, my son, for the unity, for the security he has made. More especially people of the Rubaga, we are very happy. The disciplines of our soldiers, the disciplines of our policemen. I want to thank the DPC for the patrol is encouraging in the village. I want to thank the commandant of Gaddafi Barracks for the unity with the Wananchi. And we pray for this youth. Most of our youths, they don't have jobs. It's now our company here. And we pray that if MK can come to Rubaga in particular, so that we recruit more youths for the development of this area. We want to thank MK. Let him continue. I am one of the mobilizers from Jinja, Tororo, Mayuge, and everywhere. So with those few words, I want to end there. I want to Nze bampita Chairman Haruna Mwemeke, NRM, ku kyalo ky'e Rubaga. Twetabye mu misinde zino olw'ensonga nti nno tubadde tulina okuba nga twegatta mu kusanyukira wamu ne General waffe omulungi akoze emirimu emirungi n'okuba nga ateekawo security n'okulwanyisa embeera ya security mu nsi yaffe Uganda. Tetuyinza kuba nga tumutunuulira ng'ali mu kucelebratinga nga ffe tuli ku mabbali ate nga ffe baasinga okuba nga akolerera n'okulwanirira. N'olwekyo tetuyinza kuba nga kwegamba tutunuulira embeera y'amasanyu ge
ne tugafuula ate okubeera ennaku kyeba olaba tuvuddeyo ne tugamba nti tulina okusanyukira wamu ne General waffe kuba omuntu waba akoze ekirungi ate ng'afaayo naffe tulina okuba nga tumulaga nti tusiima n'olwekyo y'ensonga lwaki tusobodde okuba ng'ekyalo ky'e Rubaga tukola enteekateeka nga enteeka eyo eteekateekeddwa ne Haji Musa. Ngenze na Kiranda Shifa, I'm a youth from Rubaga. Happy birthday, General Mhozi. We thank you for all the things you have done for us. Thanks for protecting us. Happy birthday to you.